abatulaba mwenna abalungi mujje balekwe gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi ankose eki President Masaka City bambi likinga commentinga subscribinga kona ku kade tumirako ku bakyali bange abali e Qatar abali e Dubai Abu Dhabi kasagaddewo nkwagala nnyo mwana katukwagalize kasima kokka Jime Maria mbagala nnyo e Dubai we muli n'abantu b'e Masaka mbagala nnyo mukono Freddy Lumbuye nkwagala nnyo Umaru Kiseka Principal King SAHA nkwagala nnyo munnange n'abaasino ne Manu bannaye sijjagana batumira abamani mukuliko omupiira tubaagala nnyo naye maama Lydia Jasmine tukubanja waki wayimba ku Manchester yokka ne Liverpool girowoozeeko n'abaasino bajjukire so bannange nno olunaku nno olwaleero ndi eno Kajansi gye tukoledde abalungi mwenna mujje baleko maama sooka obuuze ku balabi bafa abadde Mix Media abalabi mwenna aba The Mix Media mbalamusizaako mugamba mutya mujje bali gye mutuusaako engalo nze Vanesa Nanse ndi mukyala muyimbi mbalamusizaako mwenna bannange ono ye mugenyi gwennyina olunaku olwaleero mukyala muyimbi ennyimba aziyimba alina eddoboozi muganda wange wakwatira ku microphone booti osana naawe n'owulira agenda tubulira eddoboozi oba yalikola atya kuba abantu babeereeyo bangi lwaki okanga abantu si kukanga abantu nedda oba mugamba bannaye ennimba asooka otoyo kayimbako konna k'osinga okwagala ngensinga okwagala anyways kamba we akali latest bakayita fimbo kamba yimbiremu kavasito kagamba twakulira ku mata bye bino mwattu byolaba sikini twatwala zaabika era mwattu ewaffe tweraga totulaba kuba na mibiri twasiigibwa muzigo ku mubiri tovolaba ndi wa ddembe eyakoomera teyassa mukono walala penzi we lavo jefuze oliwa mpotulo supernatural intonkubiso mugo gwa fimbo olala oh my god don't sekesa jimbo olala oh my love ako kekaimba kanga kali latest bana imusobolo kanonyako ku YouTube channel je kali ababeera ku TVs and radios nga mukola requests it's just a humble request nsaba kange nako mukateeke mu requests ze mukola kati bannaye mbadde mpaayira mbadde siwaayira mwe munambulira bane abantu bakulaba n'abantu baagala okumanya bakuzaala wa bannaye nze banzaalira eno Kajansi nkulidde ku Kajansi so Kajansi is my home village n'okusomera gy'osomedde gye nsomedde olwo music omuyingirira wa omuyingirira ku ssomero omuyingirira mu kyaki ya kyalo oba bakkakanga bukasi mwana gwe nina okuyimba No, honestly, natandika oyimba way back mu ssomero. Nzizenga nyimba naye nga natandikira ku ssomero bamanyi okugamba nti wayimbirako mu kyaki wava mu kyaki okuyimba naye nze saagendako mu kyaki. It was only 1 month nagendako mu kyaki. Ate it was because of some reasons twalinayo emisomo egyali gigenda mu maaso so I had to attend. Toje sijja oyinza obutagitegeera kuba yamuno mu Kajansi. Ebagita Reza. Chemanyi mujimanyi St. Joseph nyimba. That was Kajansi grammar. Nenzijanga nyimba. Nojango yes. Kati osala di okuva eri mu church then ojje no music ono ofuge tumanyo wa business. Sala di okuva mu somero. Okuva mu music ow'essomero. Oli ku church then ojje. No, it is nava musomero. Music muyimbidde musomero, nvudde musomero nga nyimba. I didn't attend church for singing. Naye, that was 2018. 2018 nali nvudde mu kuyimbira essomero kuba gye nkoledde secondary yange. I didn't do school music as in kubeera mu kwaya za somero. But mbadde nyimba nga ndi musoma. Okitegeera. So, from 2018, mbadde nga nkola music. Naye nga si wa somero music wange. However, I was in school. Okitegeera. So, seriously, okuba nti kati I'm concentrating on music. I'm on stage. It is 3 years now. Kuva 2022.
naye nga way back 2018 ninayo ennyimba nyingi nnyo era wogendayo ku YouTube yange ojja ziraba ennyimba mpitirivu nnyo naye nga seriously it is now so far 3 years nga ndi ku stage. Yes. Tekyakuchallenginga mu eno osoma ate eno ne music? It could challenge me singa ndowooza mwantegeera dda singa I guess tetumanya nteekateeka za Katonda naye singa tekwali kusoma nti tugambe 2018 nga siri mu kusoma ate gyali wadde emyaka miyitirivu nnyo so nasoomoozebwanga ayinza okuba nga y'ensonga lwaki maybe bangi nnyo abatannaba kuntegeera kubanga nalinga nina ogenda ku ssomero ate the side maybe ofunyeyo ka interview oba mufunyeyo perform muntu otuuka n'olemererwa maybe n'ogamba no walayi nkya ninayo paper. Olwo yalinga kirasi kya? Nayo paper almost secondary yange yonna. Life has been challenging nga wenkugambye nti nga nsoma osobola okufuna olunaku nga leero mulinayo paper naye nga ate mwabadde mulinayo okubeera no ka interview oba mulinayo ka show so you have to balance you end up missing one. Ate nga byonna you would wish to achieve all of them. Paper oyagala ogikole ne interview oyagala ogikole naye okwagala okuyitawo obaako ky'ofiisa. Kati wafiisa ki? Nali nina okuslowingamuko ku music kuba n'ebitabo kikulu okusoma kikulu nali nina oslowingamu ku music ng'olumu interviews tuzikatinga out neweziba performances ng'ozireka n'ogamba naye let me first go to school. Okay. Yeah. Kati ennyimba ezo gwe wazeeyiyizanga? Honestly sinze naziyiya nina omuwandiisi wange that time bali bamuyita Josh's the writer. He's still my writer because we are good friends. However right now I'm working with different writers naye ng'ennyimba ezasooka ezo omuwandiisi wange bali bamuyita Josh's the writer. You can look for him. He's a good writer. I know. Yeah. So yampandikira ennyimba nyingi nnyo. Nnyimba ki zojjukirako awo? Kale nga tuweeyo zojjukirako. Namuziga oluyimba lwe nasooka voicinga professionally baleta namuziga in 2018 yaluwandika oluyimba olwo nenzaako oluyimba bali batuyita ensasage nenkola oluyimba bayita wantamiiza nenkola onyonyoogera nenkola akagugu njogera ekindeke ki. Kati your first time then to enter the studio tuluyimba olwo lwogambye olwo lwennyini situation eyo yali etya? Teyali nnyo sigamba nti yali nzibu nnyo oba yali nnyangu nnyo kubanga si gwe gwali omulundi ogusoose okubeerako mu studio twagendanga okurekodinga ennyimba z'essomero. It is the same studio. Omuzindalo ogusanga wali producer abeera wali kakati n'oyimba nga ani vaako ebiri ebyessomero nti mubeera bangi wano obeera boki bw'omu. However ebichallenge nga tebibulamu kuba oluyimba olwo lwansombwamukko ku kiizi era oba oluwuliriza lune werutuuka ne luwanika weeruti so by then nali nga nkyali bwentu nkyali bwentu so that was senior one. So tebyali nnyo byangu however I did it well so ogenda n'olukeberako baluyita namuziga. Producer yakyaliyo? Yes. Producer gyali bamuyita producer Jona mwena mumumanyi akubye ennyimba mpitirivu nnyo era nezino zonna yabadde azikola? Anedda mukwano nga nkugambye I've been working with different writers different producers nkozeeko ne producer Jona nkozeeko ne music craft bamuyita Devi nkozeeko ne Bawa nkozeeko ne Brian Beats so I'm working with different writers nakolako ne producer bamuyita Mosadi nenakola naye dda akayimba ako twali tuyimba na Hasani Ndunga we twakoyake wa Mosadi so kati zonna zina video zonna? Ennyimba ezisinga ennyimba zange zina videos honestly era gwe mukwano gwange ali awo YouTube channel yange Vanesa Nancy Official music yenna gwogenda osangayo wa videos ennyimba ezinga I have 20 songs naye I can say
nina visuals ziringa 14 visuals videos. Abantu bagala okumanya oyimba kika ki ekya music? I can say nyimba Afrobeats oba Afrozouk webityo. Yeah. So probably it is Afrobeats. Yeah. Yosinga okuyimba. Kati naawe olina abantu abakuyambyeko mu lugendo lwa music? Buterevu. Ani nani? First and foremost ye management yange. Era manager Rewo Nawoli, big up to you, I salute you, thank you so much. Okundaba nga ntudde wano buli kimu kyondaba nkola oba kuyimba bulungi oba kwogera bulungi oba kwogera bubi oba kuyimba bubi. It is because of Ray management, because of manager Ray. Buli kamu kundabako buli sobi gyonkwata oba buli kyenkola and you feel like you're appreciating it. It is because of my manager. Abaddewo from zero paka kati wende. However, nyinza okuba sinnabakikuba. Awakikuba naawe. Omukimanyi olina abayimbi bangi nnyo b'osingeeyo ate nga bayimbidde ebbanga. Ate aba media muri babi nnyo. Tetubangako babi si ffenna kale. Musoddiya naye nga nsobola kyenza okugamba etsookera ddala ye manager wange kuba abaddewo. Endongo yonna gy'olaba nkuba it is because of him. Maybe performances, the way you see me performing, the way you see me doing my everything, it is because of him. Yeah. Yes, nenebazanya abazadde bange babaddewo. Singa ate nabo tebali supportive in one way or the other, nyinza okuba saali baddewa. Tebakugaana, tebasooka kulemya okuyingira music? Bibaawo nga omanyi abazadde baagala okubeera protective eri abaana. Ate ekirala bambi guno omulimu gwe tukola abantu abasinga bwe batulaba nga tugukola balina ekifaananyi kirala nnyo mwe batulabira. Babalabira mu kifaananyi? Kifaananyi ky'abamalaaya. Honestly, ge mazima oba temwagala gawulira naye nga ge mazima, but it's not true. That is how people take us. Naye si kituufu. Gwantuukiriddeko gwayinza okugamba nti no, tekiri nga bwe tukiraba. Kati olinayo kolabo mmeka z'osobodde okolako n'abantu ng'oggyeko eya Zoniti, ogambye Hassan Nduga? Honestly, siinayo collaborations endala. Badde tetunaaba kukola nnyo collaborations. Reason being, tubadde twagala tusooke tusimba emirandira gyaffe nga migumivu wati nti newonyeenya nti Zoniti teyazze. That means Vanessa oyinza obutayimba because Zoniti takola ki taliwo. Naye singa mwemba nti mbadde nina muziki wange nga waali Zoniti ne waba taliiwo nkola ki nyimba. Era collaborations ze nnina ziri nnya. Lwe nayimbako ne Hassan Nduga, and that was way back. Olomusinkana wa? Hassan Nduga kyali nnyo wa manager wange. Kati musomero eyo gye nali nsomera, so that's how we met. Ne tukola akayimba bakayita tugenda mu lubiri. Tudda mu lubiri. Ye collaboration yange. Era omuntu eyakalabako edda ayinza oga Vanessa mukulu aludde mundongo. Naye nga bambi just natandika butandisi kuyimba nga ndi muki nga ndi muto. So that is when I came to do a song with Hassan Nduga, but he's my friend. He's our friend. And just of recent wano gubadde na mwaka guwedde wenkoze ne Zoniti akayimba ennyimba 3. Era kyenyinza okugamba Zoniti mukwano nnyo gwa manager, engeri gyali nti industry yagimanyi, so ayina emikwano mingi. Mukwano nnyo gwa manager, so baazisinkana tukolemu project n'omuyimbi wange. So ne tukola Saabagamba, tulina akayimba bakayita Ndi Muwanguzi, n'akalala bakayita Omuwaifu. Muwaifu olwani yakayiiya soka otubuuliremu. Twatuula obwongo ne tubugatta nno mu studio, bw'asuulayo layini nange ne ŋŋamba naye oza kino tekisinga, oza kano tekaakole. So obwongo twabugatta ne tukaminga up with akayimba k'Omuwaifu. Ate by that time byali bitrendinga nnyo ku TikTok. Omuwaifu
omuwife n'omuhusband ne tukola akayimba ka Saabagamba twakakolera wa Brian Beats kayimba ako nno ka mikolo era gwe n'omulabi ali yandaba bambi nkwegaide tompisaako mulimu nyimbira ddala nno ku mikolo kwanjula mbaga simanya kuhinjira simanya simanya n'okukyala omanyi n'okukyala kw'ennaku zino bayiza okuteeka ebweru twali tumanyi emikolo egyo gigwera munda mu nnyumba naye nange emirembe gikyuka so gwe wena mukwano gwange tompisaako omukolo osobola okunoonyako ku namba y'essimu eri 0755094565 nja kujja nkuyimbire ku mukolo gwo ne tukola akayimba kandi muwanguzi kayimba kano just katuzaamu maanyi buli muntu gwe wenna wooli obeera nekugamba naye okimanyi nti oli muwanguzi naali eyo wakawuliriza naye kamuzaamu amaanyi kagamba nze abafitina nkyabalumya nkyakola ebibaluma mukyandaba nnyonnyo nga nnyumirwa obulamu bunkyapositinga nnyonnyo nga nnyongedde onyirira nze mukyandaba nnyonnyo nga levo yewanise nze nina Katonda ateme kuba watali kubo omukisa ogwange bugalo oluggi guyita mu ddinisa akuwalana mugambe ndi muwanguzi gundi tonsobola so obanga olinayo akuteekako embeera outside there mu mirimu gy'okola gameze ndi muwanguzi temujja kunsobola nawe bali bakubyeko ekikono mu music alla bibaayo munange bibaayo kikono kikye bali bakubyeko ng'ekyo ky'omutuufu kyakutula ku mutima toli kyerabye honestly nyinza obutavaayo byogera naye kubanga first of all nze mbadde ne management from day one that means nze nga nze sitambulangako kugenda ku DJ's box kweteerayo kayimba kange okitegeera so ebintu ebyo byonna manager yabifeesinga however waliwo wemugenda nagamba ne baba singa sikulwana nnyo walayi wano tetwandiyimbye tubeera ku shows ennene most especially nga tebakutimbye jjukira n'erinnya terinaba kuvaayo tebannaba kutegeera yogera Vanesa Nansani akumanyi ono wa DJ manager nawaayo flash ne mubeeraawo mulowooza akayimba baakataddeyo olaba tebakuteekayo kuyimba ate buli show gyeyongera okuwewanika waggulu ka pressure kalinnya so nemwekanga waliwo shows zetugenzeeko nekanga nga siyimbye but I believe it is because of such nti muwaddeyo flash manager atuteyo flash naye DJ nagaana oteekayo akayimba kubanga alinayo abaabe bakola ki baayagala oyisaawo gyebiri ebyo ebintu mu industry then ebintu ebirala challenge gyenyinza okugamba ate most especially fe abaana abawala waliwo bye bayita general problems finances sente is a big problem in this industry if you don't have money tewali ndongo gyenyinza okugamba nga tolina sente nga gwe kweteekamu oba oli agamba sooka ompeeyo sooka onjigi naye ndongo baagala sente okuviira ddala ku voicing tolina producer genda kakolere bwereere mukwano ate webijjamu ebyobwereere believe it or not you're giving in something else olowaayo ki kasita oli wa media nedda mukama nedda abalabi bakulaba mwemanya ebintu bambi byemukola si birungi n'akamu omwana omuwala wekijja nga tolina management bambi ogenda kusiitaana kubanga voicing yeetaaga sente okugula akayimba kwetaagisa sente okukola video kwetaaga sente so bw'oba nga tolina management weesanga nga biri challenging then the other thing is kututega bibatu let me be honest with you baali batezeko naawe ekibatu nze nga nze nedda bayinza okuba gye bali nga baagala but because siri kukola nzekka I'm not working alone nti nina tiimu enyambako nina management so gye nkugambye mwana omuwala oba tolina management ogenda kusiitaana nnyo osanga ebizibu bingi mu ndongo nti ogenda gende wa DJ
akutega ekibatu gwe kenyini ayagala okunzijjako interview you are samusaming every time you are samusaming sikulimba abatujjako interviews oli akugamba asaba okujjako interview malako kwana naye kati n'otula ne weebuuza industry eno neetaaga interviews mmeka n'agendanga neegabangula here and there. What I can say ng'omwana omuwala ayagala okujoininga endongo you need to stay focused. Obuntu obutono buleme kujjako because mpozi bakuyitamu Ronald because Ronald ayagala okujjako interview nakugamba Vanessa you have to first become my girlfriend nawe n'ogwamu because oyagala interview maybe egenda kukuyisaawo ku platform emu naye sooka weebuulire ogambe neetaaga interviews mmeka okusurvivinga mu industry eno so don't give in yourself for less kenyinza okugamba bannange mubiwulidde yabibagambye omuyimbi mwezi ogamba bigambo byange yabibagambye so kati nga waga nti buli kimu kibeerako n'okunyigirizibwa birungi ki byofunyemu nga ggwe mu ndongo birungi biyitirivu nnyo wabawo byogamba naye kino n'ekino saawa eno gwoze wano because of my music singa mbadde sikola ndongo wandibadde tojja wano wandinsanzeewo nandikusanzeewo mu bizinesi ayi singa mbadde linga oba ntunda nnyaanya wandinoonyeza nanze nengamba waaye kangule ku mukyalo oyo nfunye emikwano mu industry saawa eno Ronald nyinza okuba sibadde nnyo kyaliwo naye at least akantono ketunyumizaamu agambye nanse kyali wange nange era wenkusanga samu yangamba oyo Ronald mumanyi kyali wange juzi yanzijjako interview president w'e Masaka kyali wange nzaani okutuulako ne president w'e Masaka ate munange baatugamba mwakolayo Masaka is another country in Uganda kibagambe ng'otunudde wali bujja bamanyi byakwesubira ab'e Masaka mbiwulira nange atugamba Masaka nsi ndala mu Uganda president wano nze mulina bannaye talimbye tewali agambayo kati naye nga nfunye emikwano mingi mu music nze endongo yensomesezza endongo yendabirira engeri gy'olaba nfaanana onsanga nga nyambadde olugoye olubi it is because of music wemba nyambadde olugoye olulungi noga nanse wanyumye it is because of music endongo endabidde nyinza okuba nga sinaba gifunamu ssente ezo ennyingi but at least ngamba endabiridde paka kati paka saawa ya leero ani designer bamuyita Ronnie Cham bwondaba nga ninye ku stage but manyo Ronnie Cham yamwambaza asangibwawo Makindye opposite Makindye secondary Ronnie Cham tukufumiddeko nnyo webale kuwa muyimbi wa ggwanga muyimbi wa East Africa muyimbi w'ensi yonna obukumba obw'amaanyi obukumba obw'akabi tukwagala nnyo mutuuse mu maaso enkolagana ekyo omanyi bw'obeera oluusi n'omuntu gw'obadde okolagana naye n'okeera ku makya n'oyawukana naye ate kiralamu nnyo naye obanga okyali naye kyekisinga kiba kirungi nnyo okula n'emikwano gyaffe ate bagamba nti atamanya gy'avudde ne gy'alaga abatamanyi kati waabanga Ronnie abadde ng'akwambazanga eno maybe nga tonnaba kukikuba naye nga people come out and appreciate you ate bw'otuuka waggulu eyo n'omwerabira ate kiba kirungi kati naawe mu ndongo olina abantu abakusikiriza nnyo yali ani nani abakyala abo abakulu abo bayimba Rema first of all Rema Namakula yakuyimbira kayimba Juliana Rema ngayina obuyimba ane wabawo kugamba nti kano ko mu butuufu ayina akayimba ke bayita oli wange kyemanyi mukamanyi kayimba ako nkajjukira nakoyo kumira malusu nange nakoyo kutunuulira ababalina abaabwe ne basolobeza nga nze bwe nsalira
Nasomosa omugga gw'abalemwa nengobera ku lukalu lwabo abawanguzi kati nange bwe ntula mu bantu mpulira njamu. Yayimba akayimba ko olwemanga alina obuyimba bungi nnyo. Sooka oyongere akayimba kalema akayimba akalala kosinga okwagala. Akayimba akalungi akalala maybe I can say wajjusi wa mango buzibango wakate wange butango buziba amatala nga galaga kendedde laiti sweet kankomao ate abalala kankomao Juliana Irene Namubiru Nava Gray honestly I can say abayimbi abakyala aba Uganda tuli blessed abayimbi bayimba bulungi. Ate abasajja abayimbi abasajja njagala nnyo music wa Gyevudde njagala nnyo music wa Wekya n'abayimbi abalala siyinza kubamenya bamalayo kuba nga tuli bangi mu Uganda. Bajje bakoleyo meeting olaba just ojogendeko ko mu bibiina by'abayimbi ebyo like UMA ebibiina ebigatta abayimbi abo. Goli mu kibiina ki? Obalabi bangi tuli bayitirivu nnyo so sisobola kugamba nti no mwenna mbamenye mbamaleyo naye nga we are good. Ekyo tukyebalize Mukama ayinza okuba yatuma ebirala byonna naye abayimbi tuyimba bulungi. Yes. Ate era muli bangi. Tuli bangi togamba ekyo gwakyogedde nze nkugambye just twalako obudde ogendeko mu bifo ebyo ebigatta abayimbi. Muyimbi ki gwe wandyagadde okukolako naye collab? Ng'ogamba oyo ye nefuna chance ekolako naye collab mbamaze. Abayimbi bayitirivu naye just know I love Gyevudde. So weba waliwo chance yonna nga chance yonna ezze okukolako naye I can't hesitate. Njagala nnyo music we Wekya I think I love their melodies. Sigambye nti abayimbi abalala babi omanyimu ebintu mubikyusa muli basibu ate abatya gwentya naye kiteme nti fe abasinga okuba ate abatya gwentya abantu ba media muli babi at least okasalamu ako n'ogattagatta n'oteekawo ekikyekirala. Kati olaba abakola ekyo kino kankitagaze bannaye abantu ekyo kintu bakingambyeko yonna abantu bengezezzaako okukyaza. Buli muntu abeerako mu mawulire tutunulira sayidi zombi kati abantu abamu abakikola tatunulira sayidi ndala ate mubamu n'oli nga yo oluusi media emutumye genda mu kifo kitinebwe kitoko ku muyimbi bw'ati ne bw'ati n'atuukayo naye ne kankole ki kamwokyesa okubadde nti oli kyaliiwe naye ate ffe munnaye ffe tusomye ku mawulire ebintu siwe tubikola ki ffe tubiraba wakitegeera kati bagamba omulyamamba abamu navumaganya kikaki kyonna naye munnaye bakyabavumaganya nnyo ffe wetyo si we tuli. So nga bwe nkugambye abayimbi abo just in case waliwo opportunity yonna ekolako nabo I can't hesitate. Kati naawe inamu obudde bw'obweddembe? Definitely wali atalinamu budde bwa ddembe. Bintu ki byotera okukwasaganya singa toba mu music? Nga siri mu music. Nkola ku bintu nga makeup. Makeup okudesigninga bakazi basajja biki bwe batyo? As in makeup atera kubeera w'abakazi. However waliyo n'abasajja abamu be bakuba makeup. Ntera biraba mu video. Nga ba vixens abo oba just in case muli mu filming kubanga makeup wanjawulo oyinza okubayo ng'ono w'abagole nti makeup w'abagole wayo makeup wa filming okitegeera nti omuntu ne bamukola n'abeera nga alina oba yafunye accident and such things oyo yonna abeera makeup. So nkola makeup and hair styling. Kugonzaamu kusiba nviiri bintu bya kusiba nviiri. Kati omutwe gwange guba gumalawo nga mmeka? Ogwo gwa kitundu kisinziira na ki ky'oyagala okusiba. Kisinziira. Sisobola gamba nti nze alina enviiri ezijjudde ku mutwe zizo
ezize side emu tekuli endala waliwo nokitegeera so byawukanamu naye nga nkola nviiri ne makeup. Ate mu budde bw'obweddembe oba tolimu ezo business? Sirina nnyo byamaanyi byenkola. I'll definitely be listening to music because I think music is me. Tule tukusanze oli muli hustles za live. Live eno ogisanze oti? Kuba live si nnyangu. Tebadde mbi, and it is one of the achievements I'm getting in music. Tukituzaayo wali nti birungi ki byofunye muki mu music mu ndongo live band eyo gy'olaba. It's one of the achievements I have mu ndongo so far. Bagiyita raise band. Tulimu abayimbi bayitirivu, Vanesa Nancy, Aizon T, Eric Brown, mulimu ba Flavi, be Mutamanyi, Flavi Love, ba Raise, ba Mr. Love, but we are very many. Yes. So tukola mu mabaala era totuyisaako omulimu Ronald. Nze wendi tompisaako emirimu yinza okuba nga waliyo ka gig eyo naye nga mwetaaga live band. Nze njagala ojje wali oyimbire X band. Raise band is available for you. Tuyimba ku mikolo, tuyimba mu mabaala, tuyimba ne ku shows azini ebivulu. Okitegedde? Namba y'essimu nze nja kugiddamu emirundi gyonna. Mulyekwasa kirala eri 0755 09 45 65. Raise band ojja kuba ng'ogifuna bulungi. Tujje tukusanyuse ku mukolo ogwo. Gwagikwata oba lumala agikwata? Ng'oleese business, siraba kikikunyiiza ng'okubye ku ssimu eyo nze nga sigikutte ng'osanzeeko ddoboozi lya muntu omulala. Kwata essimu ogambe nti bannange mbadde njagala raise band munyimbireko ku mukolo gwange tukoze tutya. Then eyo ensonga waliko ku ssimu aba tagiggusa ajja kugamba nti omanyi ngenda kuddira. Okitegeera? Ate wagamba nti ayagala ggwe. Kati ate nze onjagaza ki? Agamba nze njagala oyo gwe njagala okuwa omulimu oyo. Aguba gukaluyemu. Awo ba toli serious. Oba toleese business. Naye nga bannange bandi yaffe mugiwa omulimo ow'ebbaala, olinawo woteeri, olinayo konsati, oyagala muntu akusanyusaamu ewaka eyo, oyagala nti njagala kutegekera mukyala wange surprise, mwami wange surprise, mwana wange surprise. Abantu mwe bali wano abafuuyira ddala omulere, abakuba gita, abakuba piano, ate n'abalungi kuba kuliko woba oyagalirako n'abayimbi nabo kwe bali nga kabwejumbira oba asooka okuba omupiira mu katimba omukyalo ono Vanesa Nancy nga byonna byonna alina eddoboozi muganda wange. Byonna byonna abikwasaganyanga ate byonna byonna abikolanga. Kati Vanesa Nancy okoze ennyimba ennungi ne audio omulungi, akasimbi okajjawo? Nze nga nze sirina ssente naye nga weera wozeza ekikyala kati anti azange ez'ekikyala tezikola mu music, tezikola ludda, tezikola mu music, zijja kola bintu birala byange naye nga si music. Basically music nze sirina ssente naye omuntu alina management tosobola mubuuza nti ssente ezipika endongo zijjawa. Nze management yange bagiyita Ray management, Ray music yeri responsible for the things I'm doing mu industry. Enyimba ze mulaba recording, the videos, it is because of Ray music, Ray management. Beba bikwasaganya byonna byonna. Sooka otongereko ku buyimba bo bonna gwe kwowulira akakunyumira. Sijja kusalira. Nina akayimba bakayita Fimbo na mubayimbidde mudda yali latest era mugende mumunoonyeeko. Nina kayimba bakayita Kabbiro, kayimba ka mukwano. Oli mulaavu? Nze sirina mulaavu. Osuubira ogigwamu oba bakukyayi? Ekyokunkyawa kale tamanyi nsuubira gigwamu. Asuubira kugigwamu. Kale nawe kana kayimba kayinza okunyumira. Kagambayo kati timbeera kumpi tombeera wala
okukwagala ennyo tononsonyiwa bali tusoma mu byafaayo nti kalo njagadde nnyo nze ayogera bw'ati zenna nenkyankalana masanyalaze gampitamu nenkutuka buno buwomi bw'omukwano bususse okikola otya iye wanywesa lavuyo mulize embuyanya egenda nekwata nembula okuwaba nyamba tovanga wendi nze ono yapumuza ebirowoozo yameza ebiwawatiro mbwebyo okuzungazunga kwonoona oli ewange kabbiro kamwe mwenna abali mulaavu mazima tekikugana kubeera namwagalwawo n'okamuteeramu ano gamba naye akayimba ako nkakuweereza bakayita kabbiro vidiyo gyeri nina akayimba bakayita mbimala anyway osobola okayita seyitu osobola okayita mbimala kamwe mwenna bekiremu okwatula mwabalina ensonyi ng'oyagala kuyisawo omugambo gwonna naye ng'owulira tolina maanyi gayisawo kigambo ekyo olina ng'oyagala okugamba ekigambo osobola gyo simuterako kayimba anti ayinza okuba tapiiki message abagiwulira kagamba nkulaba ng'alina kyoyagala okuŋŋamba tiweebuzabuzabuza n'emimwo gyekomba kyatule kite kiŋŋambe kigwe bwe balavuyo gye nnina kamon jangonone kale kigambo bugambo olw'ekikolwa say it just to say I need this mbunchikuwerewo guma kiŋŋambe nze nkuwerewo yenze musawo nkikuyambe ngamba weerawo mwekibalemye okwatula say it nze mbimalanga obwo obuntu butono nnyo nnyo tola tosaba bada wakayimba ako Jamaica Ucha ye yakawandiika yali ku pen wali eri producer Moscan n'atuula wali ku mapeesa n'aganyiga enayaka ani yashootinga video eyo yashootinga video bamuyita Dave Tamas Ads Media kyemanyi mumumanyi by the way ankoledde videos nyingi nnyo he's a very good person so gwa omimbi ali eyo wenna sobola mukeberako era nawe wokebera ku video zange I think you can testify Ads Media no he's a very good person bambi he's very bakuba babakambwe anti ayinza okuba omukambwe because tojjeeyo kyayagala mu scene eyo naye ate I don't think it is professional okukuba omuntu kati olwonkuba olowooza where am I going to get the guts wembanga party yakusmilinga naye nga already wankubye oba wanvumye oza amaanyi ngenda gajja wagasmilinga mukwano mba sina gye ngenda gajja naye he's a very humble person eyankoledde video ya kabbiro eyambimala eya saabagamba kayimba kali ke nayimba ne Aizon Tea ak'emikolo yakoze ne video ya Fimbo edi latest geno gikebereko masavu merere atenga gakola ki otegedde gocha nga tumaliriza mbade kyakugamba obuyimba kandi gwe wansumuludde nagambye ennyimba nina mpitirivu nnyo ayinza obutazimalaawo nina akayimba ke bayita Saabagamba mugende mukakebereko akayimba ka mikolo ako kagamba Saabagamba tingenda kuleeta embooko kati ekyo ki Saabagamba nze tirwanajja mujja kubibya bwe ngeri gye ndi omulungi bulijjo nninda omutuufu ng'abaneegomba bangi nnyo naye ebisaanyizo ganjagala alinawo byonna salina ebitundutundu nti mwajjanga mulina waleti ng'endabika yammwe sinungi n'engoba just imagine nga tuli mu kwanjula ng'omugole omukyala afuluma message eyo ng'agigamba omwami we wali kayimba katula nnyo nnyo mu mikolo naawe bali bagigambyeko eyo obadde otya lwaki oteeka emberenge mukasooli ebijanjaalo omukasooli okuba bagigambako naawe nunovaawo n'oyiizawo akayimba mukwano tonzijaamu byange wamma gwe mukwano gwange ali eyo tompisaako emikolo ngiyimbako nnyo
nga atumaliriza naawe oyinawo ono munno ani ono boy child sagala nnyo byogerako ebyo ebintu because si kye twaze okudiscussingako ndanga wowo mukwano tonvuga speed lwaki onvuga speed I don't talk about love issues love issues zibeera off camera zagala bateeka mu nsonga zange we bankubira eyo njagala nkaabe byange nga temuliimu omanyi mmwe mumanyi otujja kati bakubye ani yagamba obituleetere waye ebyange kabisigale eno tulina abaana abaagala okuyingira endongo bubaka ki bwobalekera naye ngaomuzadde ali eyo akyamuta tamukkiriza bubaka ki bwolekera omuzadde oyo gwe wena omuzadde ali eyo nze kyenandisabye ng'omuntu omwana waba alina ekitone kye ng'ayimba bulungi muleke temuzibikira mikisa gye kubanga ate bagamba emikisa givira ddala waka ku muzaddewo okitegeera omwana waba omulabye ng'alina talent it's just a matter of kumugayidinga kumugamba nti no music mukole naye you need to be bakiyita batya n'okubeera omwegendereza industry sinyangu ate omuzadde ekintu kyolina okukola is encouraging omwana waba afunye abantu abamukwatako obulungi just keep on talking to them kuba ate however tuba tukula naye okuwabulwa n'okugambibwako tekukoma newaba mukulembeze wa ggwanga abeera ne ba advisors kanawe nabo ba advisor b'omundongo gye bali tubeera ne ba advisors nakugamba no nanse this is kyoli mukola si kyekituufu oyinza okuba nga kyoyagala okukola naye si kyekituufu so omuzadde wenna ali eyo bambi omwana tozibikira mukisa gwe naye nawe omwana ayagala okutandika endongo olina okubeera omwana ow'empisa endongo eno yeetaaga abantu abalina empisa mukwano empisa zezitya empisa kintu kikulu kuyinza okuba nga si kufukamira naye how do you talk to people, how do you communicate to people, how do you handle people bwe baba bazze gy'oli kintu kikulu nnyo singa baba bakunyiiziza how do you react engeri gy'oreactinzeemu was it necessary oyinza okuba nga gwobadde oyagala okureactinga naye nga tekibadde necessary tekikuyisaawo ng'ekituufu bayinza okuba nga bakutta ensobi manyi tubeerayo nga tetwagala tugambako mukwano bakugambako wena n'otumbira bwote era ze sigambwako naye nga munanga omuntu gw'oli mu kuzimbirako maybe yarwanye nnyo okuba nti oli awo w'oli so kati bw'omulaga embeera they can decide n'akutta nanga muwayo nkolaganye naye si muntu mulungi tayagala kumugambako kankole ki kamonte so olina okubeera n'empisa n'okumanya kikyoyagala kubanga endongo eno muli tebabutegeera bategeera ebibatu mu ndongo most especially the girl child naye gwe olina okuba nga omanyi kyoyagala kubanga mukwano gwange aliyo nsobola okugamba nti oba wakola music abamawulire obeetaaga tv presenter omwetaaga producer omwetaaga writer omwetaaga naye nabo bwe bali okuba nga bakutegeera ebibatu so gwe kiri gy'oli okumanya kikyoyagala oyagala kutega bibatu kyewaze oba waze kola ndongo omuntu waba nga ali mu kutega kibatu nga si kyewajiridde please walk away and go kuba si ye producer yekka si ye interviewer yekka si ye DJ yekka ate si yagenda okuteeka waggulu eyo tebakulimba nti waliyo omuyimbi akoleddwa omuntu ogwo wa interview nkwetaaga DJ mwetaaga presenter mwetaaga producer mwetaaga so nomanya nti bano ngenda bakwasaganya ntya nina kukkiriza bansabe buli wamu negabangule bwentyo olaba negabangudde sinakuba hiti kakati ndigenda okuba hiti olowooza nga sifuuse kikiwowongole
mwina okwekuuma manya nnyo kyoyagala tokkiriza kuva ku mulamwa. Olinayo gw'omanyi nga naye mukwano tonzija mu bigambo naye nga gyebiri bino ebintu gyebiri nali manyi biri eno waffe gyebiri kintu kikwatagana ku ndongo gyekiri ate eddogo byonna mwebiri naye weekwate nnyo Mukama yasinga. Eddogo yinza okuba nga weeriri for some time terikolera bbanga lyonna naye ate ebintu bya Mukama bikola forever. Mukama aba yakonyemu sitampu ng'oweddogo ne wojja oba tolina ky'oŋŋamba. So olina okuba nga okkiriza nnyo Mukama abeera ow'empisa n'okumanya ki ky'oyagala. Awo ojja kumalako n'endongo. Yes. Guno omwaka oba omwaka ogujja abawagizi bwe basuubireyo ki? They should expect music omulungi ate oba asingako kuno gwe nnina kubanga ffe we tutuula okukola project tuba twagala tesingako kwebaddewo. That means buli ekiri mu sitoowa kyakabi gwe kyoba omanya. I'm going to give you more good music. Nze just kyembasaba bwe buwagizi bwammwe nti at least mba nfulumiza akayimba weziba challenges nsaba muzinkolere weziba request ku radios na TVs tuzikole na mutima gumu akitegeera bwe buwagizi bwe neetaaga wowulira nti Nancy bamutimbye wano you come mujje enyinza okuba nga sinakola concert yange naye nosanga ku kipande wali akitegeera nyinza okuba nga sinakola concert yange naye nosanga ku kipande wali you come bwe buwagizi nze bwe neetaaga okuva eri gwani faani nze kambeere mu studio nkole waaka bwe mufulumya wenti mumukolemu challenges mu requesting mu subscribing mu following. Yes. Oyogeddeko mbadde anti nkonyeko katono ku kya concert. Nze nali nkozeko concert wane eno and this is the very place nali ngikozekoko. That was 2019. Baali bagiyita Namuziga mu Nsasage. Kyali kitya? It was very massive. Abaali wano basobola okubuulira eyo osobola ogenda n'oginoonyako ndowooza ne ku YouTube gyeri. That was my very, very, very first concert. Naye kati ate njagala okuddamu otegeka kubanga kati ate dreams zaagaziwa nnyo. Nyinza okuba nga luli ndabika nali nga ndi wano bwenti naye kati ate ndowooza bwenti njagala nkikube mu Uganda ne wabweru era tawekanga nga mbagambye badange concert eddako tuli ku cricket oval Lugogo naye we muwulira omulango ogwo mbasaba mudduke emisinde mudduke emisinde mujje mutuwagire. Oyogedde ku concert ye yasooka muli nga ggwe omuntu yatetegekangako concert wawulira otya? Kuba mmanyi waliwo amasannyalaze agabeera awo balangira basaba ne bannyabo tolekedde ekyatuleese olwaleero. Just know it is the best feeling ndowooza. It was a very good moment kuba nali eno nga simanyi naki kiri mu audience simanyi oba abantu bazze oba tebazze ka pressure kabeerawo muganda newaba waali wamma newaba waali nga tebazze tasobola kugamba nti tebakoze eki kuba kiba kigenda kiba kijja kumalamu amaanyi so babeerayo nga bakugumya gye bali abantu bazze naye honestly ebyange tebyali byakugumya ekifo kino nga wookiraba abantu bajja ekifo kino ne kijjula mu butono bwakyo oba gwe simanyi bw'okiraba from here to the other end abantu bajja abayimbi bangi abamperekerako by the way Samathias Wakaga was here mukwano Freddy Sebale was here Viola Nakitende ba Henry Mwanje ba Aizon T ba Hassan Nduga ba producers bange bambi bajja ne babeerawo ngamba we have to be here for our girl so it was a very, very good feeling. Ate ngenda okuvaayo wenti nga ndaba bambi
abantu bazze ne ngamba nzaani nzaani atuuza abantu bano saawa zino kuba ndowooza nayimba saawa zaali mukaaga namba abantu balina kubeera waabwe nga beebase balina kubeera waabwe nga beebase naye bambi bawaayo obudde bwabwe ne basasula esente ne bajja n'ennyimba. I was very happy naye nga credit yonna ate nange nenjidiza management. Kubanga ate singa teyali management yange ate osanga ne concert teyandibaddewo. Kati ku luno ogenda oba ludda ebitundu ki byotunulatunulamu awo waaki oyagala okujjula ebitannajja waaki oyagala buli muntu abeera ne dream tojjula bitannaba kujja wamma zi cricket over tujja zikuba zaani naye nga nze nja kuba mbagamba the next time I'll be having a concert just kyembasaba bwe buwagizi nti omuba mumpulidde wonna nga balanze nti Vanessa Nancy is to be here please turn up in large numbers. Basinge ku kyali wano bakikusema emirundi 10 nyabo kyekyo kyembasaba kyokka nze kyekyo kyobasaba mbasaba buwagizi bwammwe gwe wenna noonyaako kuyimbira ku mukolo gwo nina band bagiyita raise band tulimu abayimbi bayitirivu nza okuba otwagala ku show oyinza okuba nga otwagala kubira ku baalayo oba restaurant yo mukolo gwo gwakwanjula gwa mbaga namba 0755 09 45 65 raise band ne Vanessa Nancy ojja kuba omufunirako. Abantu musical basenge musanga ku social media platforms zo YouTube ku YouTube gyali nnyo so kati nezino bateekamu teekamu Vanessa Nancy official akagambako official tokerabira kubanga wokerabira bajja kuleetera channel endala teekako Vanessa Nancy official. Nancy I use S not C abasinga bagispelling as no this is the right spelling sagala kwongera kifu Vanessa si doubling a letter yonna and Nancy is NANSY you're spelling entuufu gyenkozesa then oteekako ekigambo official. When you go there don't forget to subscribe comment like and share don't be selfish kubanga nkimanyi ogenda tuukayo music omwagale naye tomwesigaliza osharingirako ne mukwano gwo. Ku Facebook nkozesa Vanessa Nancy official ku Instagram ku Snapchat and TikTok ne ba suppliers ba music abalala yonna basimanya Boomplay Deezer Shazam please go and search for the music jali ate ku X Twitter I'm not yet there. Twitter toliyo? Yes, I'm not yet there. Mikoto kyemirala gyoli nga bwe nkugambye Facebook gyendi ku Instagram gyendi ku Snapchat gyendi ne ku TikTok gyendi. Aba WhatsApp mutusonyo oba tolina njogere WhatsApp siriyo toli ya WhatsApp mutusonyo siriyo WhatsApp aya abegambide WhatsApp tokola ki togdeyo nga te WhatsApp ngata jogedde WhatsApp genda ku YouTube otekemu Vanessa Nancy official byonna ogenda kuba obifuna. Kakiko olinayo akatalekeka nga wandyagadde okagamba abantu? Akatalekeka nze nyongera kubeebaza nongera kubeebaza abawagizi bange yonna gye muli abali mu Uganda n'abatali mu Uganda abawagizi bange okuva mu UK thank you so much for the support and love. Abali mu America London thank you so much. Abali Canada I appreciate you. Abali mu bayitayo batya Dubai as in that Emirates yes Qatar abali mu nsi ezo Qatar Dubai Saudi I really appreciate you. Okusembyayo Uganda kabeeranga kakodyo kubanga obuwagizi bulayika buva waka mbeebaza nnyo mwebale kumpagira mwebale kunjagala just nyongera kubasaba welcoming ekyonna kyemba mbaleetedde because I know sola kujjayo kintu kitali kirungi buli kyemba nfulumya mba mmanyi baleetedde kisinga ate nga gwoki ddala banayi bagamba atuma omukulu takola ki tamagamaga omukyala mumwewuliridde omuyimbi mumwewuliridde gyebyo ani designer kankiddemu kikubuuzo ogwokubiri sooka naye omubagambe buli wondaba nga ndi ku stage omuntu abanyambaza bamuyita Ronnie Cham asangibwa awo Machindi opposite Machindi secondary
Okay. Yeah, go there for the best outfits. Yeah. Bannange nno sigenda sukkawo wano ngenda basaba nno omuyimbi atwongereyo akayimba ke kasungukaga sijja mugamba nti kano ye kaawulira oba kaliko oba kanajja konna ye kaawulira. Fimbo, Yeah. it is my latest. Sigaanangaho kabayimbira ne ongamba kayimba emirundi 10 nze nkayimba. Okay. Kagamba tiwootuukidde mbadde nkulinze omukwano gwogere ewasoba tuteekewa kalambe nga wova toddawo eno lavo gikutte bumwa togiganya kutoloka siya kupanga kati girogula omulyango tomagamaga yingira inside. Leka nkutereka kayimba kagamba nti owo Salome kugwe newebekubya jimu sibalika I got somebody onkubisa omugo gwa fimbo ulala. Oh my God, sikisa jimbo ulala. Oh my love. Okay, bannange nno sigenda sukkawo wano amannya asigadde Uncle Seeki President w'e Masaka City naye nga bambi tuwagire nnyo bannayuganda tuwagire nnyo abayimbi b'awane waffe Uganda kyobulaba nze nagaana nnyo abayimbi ab'ebweru wano. Vanesa Nansi bambi mumunoonyeeko ayina omuziki omulungi ayina eddoboozi eddungi ayina ebintu bya bandi byonna abitegeera ate akuba n'ebivuga bayidala ekyo mubadde temukimanyi teyakibagambye naye nga bambi mumunoonyeeko ku Twitter aga etaliyo ku Instagram, Facebook, ku YouTube yonna ennyimba ze bambi mwongere okuzisaba buli wamu mumunoonyeeko mumutimbe buli wamu abasuubiza ekivulu mu maaso awo. Nze nja kubamba tegeeza saawa yonna. Bannaye sigenda sukkawo nno olunaku olwaleero nkoze n'ekyali wange bamuyita DJ Trend Selector oba obadde omumanyi musajja muzibu nnyo mu kinyanyanyanya mukambwemu nnyo gwe nkoze naye munnayo nno olunaku olwaleero. Munnayo nno nange neyanza nnyo obudde bompadde bwewerekereza. Nzaani abeerako naawe Vanesa Nansi? Nzaani atuula ne pulezidenti w'eggwanga Masaka. Nange nsanyuse nnyo okusinkana. Thank you so much for your time. Mwebale kutunoonyangako. Mwe tukolako zi interviews, the mixed media. Thank you so much kubanga this is also another platform. Nebaza ne management yo bambi yebala obudde bwetuwadde akadde ketufisizaawo nsobola okujja ne twogera ku nsonga ezimu obenda ate tukyaliwo. Bagita Ray Management. The best I've ever seen. Tetulina abalala gye tulaga tukyaliwo obeera nga olinayo ka video shoot olinayo akayimba akapya tugana tuyita. Kale tewali tabu. Tetuli ba mitima mubi. Music flash tunagiteeka wansi wa pillow tugyewulirizanga. Tewali tabu yonna. So wetuli? Naffe we are always here ready to work with you people. Baida baba beetaze bandi yammwe babasanga luddawa. The place what I can recommend you same phone call. Okay. Oyina akataleke katumalirize maama nkowulira ko yagala akatalekeka kakati just nebaza management yange. Thank you so much Ray Management. Thank you so much for making me who I am today. Thank you so much. Soka otumire awo kumwagala omukubire at least kajambo kinamala ebyo mubyagala nagambye nnyabula sibyogerako nagambye nnyabula sibyogerako loli komawo nga tuze kwogera ku nsonga ezo era ojja kunkubira esimu ngambe Nansi leero nze twogere ku nsonga awo sijja kujja ate simweze kajambo sofa bannange naye nga byebyo ye muyimbi waffe gwe tubadde naye olunaku olwaleero nkoze ne DJ Selector DJ Trend Selector ku kamera yabaddeko bane sigenda sukkawo wano Mukama Katonda abankuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale mubeere bulungi mwera.